الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amatendo gonna Allah tabaraka wa ta'ala atukomezaawo ku mulundi omulala yateera mu programu yaffe ennungi ey'okubeera nti nno tufuna okwanukulwa ebibuuzo byaffe. Nsaba emengera n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yenze Mawejje AbduRahman ku lwa Thurayya Islam Media. Kantwaleero omukisa guno okubeebaza mwenna abasobodde okwekuumira ku Thurayya Islam Media ebbanga lyonna. Saba Allah tabaraka wa ta'ala akadde kammwe akafuule ka mukisa era abawo bulungi obuli mu kubeerawo kwammwe mu kugoberera. Wenjo kusabira wenna eyakatujoininga obeerenga osharinga programu eno era obeerenga otaaginga mukwano gwo yonna gy'asinziira abeerenga naye yeeyungako. Nabwe kityo mwenna abawangalire Saudi Arabia, UK, UAE n'abali wano mu Uganda, abali South Africa, abali Juba, abali yonna gye musinziira okubeera nti nomugoberera programu eno, barakallahu fikum. Tubaaniriza mu kwanukulwa ebibuuzo. Ebibuuzo bijja kuba biyita tutandikira ddala ku bibuuzo ebyo ebyayise mu comments. Tuyinza obutasobola kumalayo ebibuuzo byonna ebiba bibuuziddwa olw'ensonga nti ababuuza ababeera online mubeera bangi ddala. Barakallahu fikum. Kansembyeyo era mu bubaka bwange obutandika okubajjukiza nti Thurayya Islam Media eyina production house gyezimba era nga mujja kuba mweyongera okubeera nti nomutufuna mu nteekateeka eyo. Barakallahu fikum. Nsaba mbanjulire Sheikh Salim Bbosa omwanukuzi waffe w'ebibuuzo ku lunaku luno olw'okusatu abeeko obubaka bw'atandika nabwo. Barakallahu fikum. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ayebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba asse okusaasira n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala Allah lwalizingako ensi eno n'ebigirimu. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli kiseera, okulongoosa emirimu gyaffe gye tukola. Buli mulimu gw'okola gezaako nnyo okulaba nti tegukufaako. Ensi eno gye tuliko olunkana nnyo ekigendererwa kyo mu yo obeere nga okolerera kuyingira jjana. Aliba asubiddwa ejjana n'emuyitako, aliba afiiriddwa obulamu obw'ensi n'obulamu obw'akhira ate nga bwalubeerera. Gezaako nnyo okulaba nti ghayatuka fi dduniya, ekigendererwa kyo ekinene ekikulu mu nsi muno kukolerera jjana. Kola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Buli kyonna ky'olinako obusobozi kikole ng'onoonyaamu jjana. Buli kyonna kakibe kitono kakibeere kinene ng'okirinako obusobozi kikole ng'onoonyaamu jjana. Asobola okusaala ekiro ozuukuka ng'okyalina obudde obuzuukuka ekiro ng'era okyali mulamu. Asobola okusaddaaka ky'oba okola ng'okyalina obusobozi obusaddaaka. Asobola okuyunga oluganda kikole ng'okyalina obusobozi obusobola okuyunga oluganda. Asobola okusaala ky'oba okolera ddala ng'ekiseera eky'okusaala okyakirina. Bangi balamu bassa naye nga tebasobola kuzuukuka kiro, abamu baliira mu bupiira. Bangi balamu bassa naye tebakyasobola kwatula kigambo kyonna. Gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ekyansi ng'okyali mulamu, kozesa buli kyonna obulamu bwo olabe ng'oyingira ejjana. Abeere nga agikuyingiza. Sabire ne baganda bo, sabire ne famire yo, Allah abeere nga abayingiza ejjana. Ekisemberayo ddala ejjana ekolebwa muntu ng'akyali mulamu.
omufuta kolera jjana. Omulamu akyassa nga Allah akyakuwadde okutegeera ng'okyalina obusobozi ku mirimu gino gyonna emirungi egizze gikubirizibwa gw'olina okululunkana ennyo okulaba ng'okolerera ejjana, kubanga waliwo ekiseera ekisobola okutuuka nga tokyalina busobozi, naye fuba nnyo okulaba nti mu bulamu buno obw'ensi mw'olina okuyita okukolerera ejjana. Akyali omulamu, kozesa akaseera k'obulamu bwo okafule nga kabbeeyi. Buli kyonna ky'olinako obusobozi mu nsi muno, mu butono bwakyo, mu bunene bwakyo, weetegekere okubeera nti ozimbira mu jjana, atukuŋŋaanye mu jjana Firdausi. N'abo abatannaba kuluŋŋama, Allah bakyabisseeko ekibikko okubeera nga balaba obuluŋŋamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaluŋŋamya, ate naffe atunywereze ku buluŋŋamu buno, abeere nga atuyingiza ejjana ey'emirembe, atuyingire mu bibuuzo. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fik. Tuyanziza nnyo tuyanzise bubaka obwo butandise nabwo, barakallahu fik. Katugende direct mu bibuuzo. Ono Ibrahim Lukidi Mpuuga agamba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nakola obwenzi nga tuli mu muzigo ne tukola tawuba, omuwala ne mulekera omuzigo ne nsigala nga muwa obuyambi. Oluvannyuma lw'akabanga ne batuwoowa. Mbuuza, tukyali mu zina? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ono obwensi batono nnyo ababuuko abasiraamu boolaba abajjumbize ku mirimu gy'eddiini batera okuseerera mu nsonga y'obwenzi, naye tumusabenga nnyo Allah atukingiriza ebikemo na byonna ebiyinza okubeera nga bitudrivinga okututwala ku bwenzi. Naye omuntu bw'aba yeenenya n'akakasa nti yeenenyeza eri Allah n'agobera shuruutu tawuba, Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwa. Mu byo byayogedde kwe kubeera nti eyawukana n'omukyala ne beenenya eri Allah, ekyo kiraga nti akakwakuliza akaso so si lwa nsonga ndala. Bangi bavudde ku bwenzi lwakutya bulwadde, bangi ne bava ku bwenzi ku lw'okubanga tebalina ssente. Kiba kitegeeza akakwakulizo ka ikhlas, kuba nti ezambi olese ku lwa Allah oba tokatuukirizza. Naye mbanga mwenenya ne musigala nga mwejjusa ku nsobi eyo gye mwakola, biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkiriza okwenenya kwammwe, era tetusobola kubalamulako oluvannyuma lw'okubeera nti baabawoowa mu shariya nti mukyali mu bwenzi. Muyitirize kukola mirimu mirungi na kukola istighfar na kubeera nga buli kiseera mwejjusa ku ekyo kye mwakola, mubeere nga mukola emirimu egyo egisimisa Allah biidhinillah. Tawuba yammwe Allah ajja kugikkiriza. Naam. Naam, barakallahu fik. Ono ye Nasali Aisha. Nasali Aisha agamba nti seka dduwa ki gye nnyinza okusoma nga njiwa emmere, kubanga eno mu mawanga ga Buwarabu tuyiwa emmere buli lunaku. Ekisookera ddala okuyiwa emmere min al israf kiyingira mu kudiibuuda, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala avumirira nnyo kigambo kudiibuuda. Wala tusrifu inna Allaha la yuhibbu al-musrifin. Allah atugate mudiibuuda era Allah tayagala badiibuuzi. Naam. Allah natuuka noga nti innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Abadiibuuzi bonna mikwano gya shaitan. Kati ekisookera ddala kubiriza abawalabu boolimu mu nnyumba gy'oli, obeere ng'obakubiriza ng'obajjukiza nti ekigambo ky'okudiibuuda kigambo kiri haramu. Babeere nga bafumba emmere ey'ekigero gye basobola okulya gye bamalawo, kuba omuntu aba agimanyi. Naye omuntu okubeera nti buli kanaku ayiwa emmere kasasiro, bameka bangi betulabye min ikhwanina alladhina yamutuuna ju'an, nga bafa njala, naye ate nga abantu bakwata emmere ne bagiyiwa. Simba Walabu bokka ne wano e Uganda weekiri, n'osanga emmere ku kasasiro
kyokka ate nga waliyo baganda baffe bangi abali mu mayumba abapooca n'enjala ng'ebatta naye oli n'afumba n'emmere n'atuuka n'okugiyiwa. So tukimanye nti okuyiwa emmere kiyingira mu kudiibuuda era tekikkirizibwa mu busiraamu. Naye tewaliiwo dduwa eri makhsuusu yeyawulidde nti eno ya muntu gy'asoma mu kuyiwa ki? Mu kuyiwa emmere. Wabula tegeera nti okuyiwa emmere min al israaf kiyingira mu kudiibuuda ate era ng'okudiibuuda ze zimu ku nsonga ezireeta obwavu. Oyinza olwaleero okukozesa chansi eyo olaba olina ekyengera emmere ogifumba n'oyiwa naye ng'ate weesimira kinnya kya bwavu. Abawala bwabwe mulaba olwaleero bwe mweyagaliramu baaliko ekiseera nga baavu. Uganda togira nti njavu. Abawalabu baaliko ekiseera nga baavu nga n'ekyokulya tebakikola ki? Tebakirina. Allah n'abawa ekyengera olwaleero kyemulabako. Kitegeeza nti Allah asobola okuzzaayo abantu mu mbeera gye bakola ki? Allah atukubira ekifaananyi agamba nti wadaraba Allahu qaryatan kanat amina. Allah akuba ekifaananyi oba atulaga omulembe ogwali nga gulina obutebenkevu. Kanat amina mutma'inna yatiha rizqaha ragadan. Nga Allah abaleetera ebyokulya buli kiseera. Naye baamala okuva ku byengera bya Allah, Allah n'abambaza ekyambalo ky'obuki? Ky'enjala. Kati n'olw'ensonga eyo leka kukozesa chansi gy'olaba nti Allah akuwadde ekyengera, osobola okugula omuceere, n'osobola okusiika basimati, musobola okugula amakoroni, musobola okugula ki? Ebyo byonna abantu babifumba, omuntu n'afumba awaka n'abanga akoze buffet. Byonna ebyokulya biri awo naye nga tebagenda bimalawo. Naye nga waliyo abantu abafa enjala, basula njala, tebalina kye balya, oli n'akwata n'emmere n'agiyiwa kasasiro. Muntu kumanya bumanya nti eno emmere etumala, tuli abantu bataano, emmere ejja tukola ki? Kugimanya, kutumala. Naye kati ekyokugira nti edduwa ki gye nnyinza okusoma, tewaliyo edduwa gy'ojja kusoma, wabula tegeera nti eryo zambi, ery'okuyiwa emmere, ery'okudiibuuda. Allah ekyengera kyakuwadde ate gwe n'okikozesa mu kubeera nga okaafuwazizza ekyengera ekyo kiwakanyizza Allah kyakuwadde. Naam. Sheikh barakallahu fika. Bantu bangi abalabwako nga bakola ensonga eyo y'okudiibuuda naddala ate Allah basitudde mu byenfuna. Ate okudiibuuda tekuli mu mmere yokka, hatta ne mu kudiibuuda ssente. Bameka be tulaba nga bali ku mikolo bamansa ssente mu bivulu baziyiwa buki? Buhiyi. Okwo kudiibuuda. Bameka be tulaba abalina wardrobes omujjudde engoye ze batakozesa nga tebazambala. Omukyala alina emigogo giringa 15 gyangatto tazambala, yateekaawo ayagala zirabako ziringa decoration. Okwo kudiibuuda. Kati okudiibuuda tekuli mu mmere yokka kugiyiwa, kuli mu bintu bingi. Tulabye abantu olwaleero abamansa ssente nga ssente ezo Allah yabaleetera ate ekizibu n'abazaayo mu mbeera ey'obwavu. Olwo omusajja abadde atera ennyo okubeera ku social media bamuyita Sima Brian White. Oyo mu kumaasa ssente yali atya, naye olwaleero alaajanira abantu kumujjanjaba. Kati kitegeeza okudiibuuda Allah asobola okuyisizaamu ate n'akuzza ku zero. Ono waliwo Simayo omusajja bamuyitanga Medi, ono yabeeranga ne Black ani omukyalo oyo Medi Sentongo. Baagabanga ssente mu kudiibuuda mu mbeera yakweraga. Naye ki ekyaddirira? Lwaleero bakyayogerebwako. Tunuulira Ezera. Ezera yasaasaanya ssente n'azigaba n'amansa abantu nga balwanira. Naye olwaleero tukyasobola kumwogerako mu nsi. Kati n'olw'ensonga ekyo Allah kyategeeza nti Allah asobola okuzzaayo omuntu ku zero. Sente ze mulina muleke kuzisaasaanya, muzikolemu ekyo Allah kyakola ki? Kyayagala. Ate so si mu mbeera yakweraga nga bwe tulaba abantu mu bivulu nga bw'olaba ono gwe bayita Seeka w'Enansana bw'abeera mu bivulu Umaru n'amansa ssente n'agira. N'olw'ensonga eyo ze zimu ku nsonga Allah kwayisiza omuntu n'amukuba obuswanyu ng'akyali ne ku nsi. Naam. Katugende ku kibuuzo kya mukulu Ryan Kabenge agamba Sheikh nzikirizibwa okusoma adhikari mu ttooyi wadde nga nzisoma saatula. Tekikkirizibwa. Muntu mu ttooyi tasomera mu adhikari. Kyova olaba
ebifo ebiyitibwa ng'ebyo ebirimu obukyafu baitul khala mutasomerayo adhikaari era tasomerayo Qur'an era tasomerayo dduwa kyobola bwe tuba tuva mu ttooyi edduwa ega nti gufuranak nga bunabbi bwe yatuyigiriza kitegeeza nti saba Allah kunsonyiwa lwaki waali sabye Allah akusonyiwa ate nga ova mu toilet kumala kyetaago manyi banyonyola hikima erimu nti omuntu aba asaba Allah amusonyiwa okumala ekiseera ky'amazaawo nga tayogera kwani ku Allah kakati kitegeeza omuntu bw'abeera mu toilet takkirizibwa kwogera ku Allah mu byafaayo bya Ibn Baz alayhi rahmatullah yali mufti wa Saudi Arabia Allah amusiime era amuyingiza ejjana n'abamanyi baffe bonna abali ku manhaji entuufu yali nnyo muyitirivu wa kwogera ennyo ku Allah nga buli wabeera yo olulimi lwe lwenyeenya kwogera ku Allah naye bwe yayingiranga mu toilet ng'abaali bamuweereza abanyumya ebyafaayo bye yakwatanga enkutu ng'agiruma olulimi luleme okuwalirizibwa okwatula okukola dhikiri kati n'olw'ensonga eyo mu toilet teboogereramu Allah tebatenderezaayo Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sheikh barakallahu fik. Ndowooza mukulu Ryan Kabenge yonna gy'oli oyanukuddwa bulungi. Ono ye Nakimera Rahma agamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ekiri haramu bwe mbaako saddaaka zenkola ng'okuliisa tugeze okuyamba abeetaavu okuliisa ku banaku okuyamba kuba mulekwa nga mbikola bwe nsaba Allah empeera ezivaamu agabanyizeeko maama wange yadde yafa avudde mu busiraamu. Ekisookera ddala okusaddaaka gye gimu emirimu emirungi naddala okuyamba bamulekwa ate kyayitirira nabbi yakiteekako empeera nnene n'okuyamba bannamwandu bantu bonna abeetaavu kyoba olaba naalikubiriza buli muntu yenna buli lunaku olukya anoonye okusabirwa kw'abantu abeetaavu amakulu okusaddaakira abantu abali mu mbeera ez'obuzibu omuli bamulekwa bannamwandu bamasakin abantu abaavu abalina obwetaavu obw'enjawulo abalwadde abapookya n'endwadde. Ekyokubiri omuntu bw'aba asaddaase n'ayagala empeera zigende eri omuntu we yafa kikkirizibwa egyo emirimu gikkirizibwa ng'ogyeko esswala tokkirizibwa kusaalira muntu nti esswala eno gye nsadde nsaalira gundi naye ate omuntu atali musiraamu takolebwa birungi kasita abanga yafa nga si musiraamu tetumusaddaakira era tetumusomera dduwa yonna yakumusaasira. Okakasa nti maama we yafa si musiraamu, taata we yafa si musiraamu, baganda bwe baafa si basiraamu, tokkirizibwa kubasabira dduwa wadde okubasaddaakira nti kanzimbe masigidi eno ku lwa maama wange yafa ate nga si muki nti empeera zino zigende eri maama wange. Ezo empeera tezituuka era omala budde gwe kennyini weekolera ebirungi kwoyo atali muki atali musiraamu yafa. Mu suratu Tawba Allah yatugaa nti ma kana linnabiyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah yagaa nti ekigwanira eri nnabbi wadde kubakkiriza an yastaghfiru lilmushrikin okubeera nga bamala obudde bwabwe nga basabira abantu abo abatali basiraamu abaafa nga si baki nga si basiraamu. Allah n'atuuka n'ogga nti newankubadde baŋŋanda zaabwe bakulusegere maama taata mwana min ba'di oluvannyuma lw'okubeera nga kimaze okubeeyoleka nti annahum ashabul jahim nti abantu abo bamuliro. Omuntu yenna atali musiraamu wa muliro. Ekyo tekiriiko ga nti insha Allah tekiriiko gamba nti tekiriiko masala nti amanyi baayawukana oli kasitaafa nga si musiraamu kasitaafa nga tatodde shahada. Bw'otakola ebirungi n'oga nti kankole ebirungi olaba osanga Allah ali mukola ki? Taata wa nabbi omuto ayitibwa Abu Talibi yataasa obusiraamu buno n'alwanirira nabbi n'ateekawo omugongo gwe naye yafa tatodde shahada.
y'omu ku bantu b'omu muliro era yagenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekya wansi mu muliro naye ng'ekibonerezo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyannyonnyola agenda kuyimirizibwa ku manda 2 aga jahannam obwongo butandika okwesera riwaya endala ekulaga agenda kwambazibwa khuffaini minan naari obugatto nga bwakolebwa mu muliro oyo agenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekyaki naye nga yataasa nnyo obusiraamu n'aprotectinga nabbi n'ateekawo omugongo gwe naye wallahi yafa si musiraamu era omu ku bantu ab'omu muliro n'olw'ensonga eyo saddaaka ekolebwa muntu gwogikolera nga yafa ng'okolera musiraamu yafa ne shahada saddaaka n'edduwaazo zonna z'osaba zisabire bantu basiraamu kyova olaba nkubiriza abantu abakyalina bazadde baabwe ab'eŋŋanda zaabwe nga tebannaba kusiramuka naye nga bakyali balamu mulwane bwezingirire mubakoleko ddaawa mulwane bwezingirire mugendeyo otuule naye omulago obulungi obuli mu busiraamu oteekewo kaweefube waliwo mwannyinaze omu ali jjubba eyo muntu nnyo wa mukozi wa mirimu gino egy'obusiraamu okuyamba ku bantu Thurayya n'ebirala ekizibu kyalina kye yaŋŋamba ekimusuza nga teyeebase kya maama we si musiraamu simuki naye ng'omukyala musaddaasi awaayo ennyo eri Allah afaayo nnyo ku mirimu gy'eddiini naye ekimusuza nga teyeebase maama simuki kyekyo ekiba kikusuza nga teweebase oteekemu amaanyi muteeke ne mudduwa buli wozuukuka ekiro nti ayi Allah musiramule ayi Allah mulungamye ekyo kyaliwo maama wa Abi Hurayra sahaba w'ekitiibwa teyali musiraamu naye Abi Hurayra yakola kaweefube n'agendangayo omukyala n'avuma nabbi Abi Hurayra n'akaaba amaziga paka lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam mukyala amaze okuvuma nabbi n'awanika emikono n'agamba nti Allahumma ahdi ummi Abi Hurayra Allah nkusaba olungamye maama wani Allah n'amulungamya fa aslamat n'asiramuka kitegeeza nti omuntu asobola okubanga mubi nnyo eri obusiraamu ng'era omulaba n'oga nti omukyala ono alijjamu ati omudaali alireka atya kereziya okusembera wali ku olutaliya kisoboka n'abivaako n'abanga yakulembera Umaru bin al-Khattab yali mubi nnyo eri obusiraamu niraba bwe yasiramuka khalifa wakumeka y'omu ku baabo Allah be yalaganyisa ejjana nga bakyali baki Khalid ibn al-Walid laba kye yakola abasiraamu mu lutalo lw'e Badiri abaali nabbi be yagala temuva ku lusozi n'abayita ebbali nga tannaba kusiramuka bonna n'abasaanyaawo bwakya ku makyanga muki nga musiraamu kitegeeza nti omuntu asobola okusiramuka mu mbeera ze mulaba n'oga nti oyo talisiramuka kisoboka gwekola kaweefube mukoleko ddaawa muteeke mu dduwaazo okoleka weefube biidhinillah Allah ajja kusinziira ku maanyi go Allah mulungamye gwali batalungamiza era kuliba kusalawo kwani kusalawo kwa Allah naye tuleme kubaleka bulesi ogeye nti lakum diinukum waliyaddiini balina eddiini yaabwe naffe tulina eyaffe aleka gante bikwata kubikwatako tusabe nnyo Allah abalungamye ate naffe Allah be yalungamya bamaama baffe ab'eŋŋanda zaffe Allah batunywereze mu busiraamu naam mashallah barakallahu fiik ampuliriza era tulaba ku Thurayya Islam Media nsonga nkulu nnyo okubeera nti nno tusabirako ku b'eŋŋanda zaffe tewali maka amaka agasinga teri famire oba kika kitaliimu bantu banzikiriza ndala eri abantu abagattira ddala ku Allah ng'ovuddeko bino nti oba bagenda mu kyaki mu lwatu eri abantu abalina amasabo nga bibakkiririzaamu maama wo nga musamize maama wo nga yakulira kyaki maama wo kakati tewali muntu nzikiriza gy'abeeramu etali ntuufu okuggyako nga asobola okuddayo ku kikolo ky'okubeera nti naabeera musiraamu tewali levo ne bw'abaani ne bw'aba yakulembera enzikiriza eyo fe abasiraamu tusigala tugamba nti Allah asobola okumukola ki okumulungamya nabwe kityo gw'olina okuteekawo enkola oba okubeera nti okoowola abantu abo amakubo gonna g'osobola okuyitamu okumutegeeza nti maama eno eddiini nga nekkuba erikyasinza okubeera eriya waggulu z'empisa zo kikulu because omuntu kwayinza okulabira nti
obuno bwe bulungi bw'obusiraamu tulongose empisa zaffe wakati nga tukolagana n'abantu b'enganda zaffe ababeera batuvuddeko mu nzikiriza. Sheikh kiriza tugende direct mu kibuuzo ekya Amina Haruna agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh mwebale tuweereza tusiimanye empeereza yammwe era tusaba ekitiibwa Allah abasiime fi dunya wal akhirah. Sheikh ekibuuzo kyange kiri nti obusiraamu bulamula butya ku by'okunywa bya energy drinks nga rockboom n'ebirala kubanga kuliko ekigambo nti non alcoholic, so biri haramu oba biri halal? Ekisookera ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa minzaani. Ekintu buli we kijja nga kirimu ebyo ebibuzaabuza solution yakyo erimu kukireka. Kukikola ki? Kukireka. Faman ittaka shubuhat faqad istabra lidinihi. Kati omuntu yenna buli waleka ebibuzaabuza lokobo mu mwenge si mwenge ekiri wakati awo kukireka. Kuba teriyo omuntu agenda kubuuzibwa ng'atuuse eri Allah nti lwaki tewanywa ku lokobo. Kati buli olaba ggwe ekikubuzaabuza mu bwa halali oba kiri haramu oba kino kiri halali oba kiri haramu bakinywa tebakinywa, solution eri eki kukireka. Kuba oluusi ebimu abazungu abo bemulaba bakola ebintu oluusi nga batabiseemu ebintu bingi kati byetaaga okujjako nga biriko sitiika ono ng'ewaffe Uganda eya halali bureau. Kasita olabako akabonero kakasizza okuva mu halali bureau ne bagga nti ekyo kiri halali, kola ki? Genda maaso nakyo. Naye bingi bijja kujja nga mubiraba babitabuddemu ebintu bingi bikyusa obulamu bw'abantu kubanga abantu abo bo tebafaayo kyebaagala kyekyo kwonoona society naddala abasiraamu babaliise ku haramu. Naye kati buli olaba ekibuzaabuza solution gyenkuwadde eri eki kukire kuba teri asobola kubuuza nti soda Pepsi ali halali oba ali haramu oba halali bwayo bweyolefu. Inna alhalala bayin wa inna alharama naye wa bainahuma umur. Wakati wa halali awo ne haramu waliwo mwenge si mwenge. Solution yereji kukireka ekibuzaabuza. Naam. Naam, barakallahu fika. Ono mukulu Kabengera yani akomezaawo ekibuzo ekirala agamba Sheikh waliwo omuntu gwe nalaba ng'asaala eswala ey'obwetteeka yagisaala ayimiridde naye bwe yatuuka ku sunna era akezimu ng'azisaala ayimiridde ate endala ng'atudde oluusi zonna ng'azisaala atudde saba kuntangazaamuka awo. Ekisookera ddala okuyimirira mu mpagi y'esswala. Naam. Era omuntu bw'aleka empagi y'esswala ng'agenderedde esswala ebeera nfu. Naye ate ku sswala eza sunna omuntu akkirizibwa okusaala ng'atudde newankubadde alina obusobozi obuyimirira. Akkirizibwa okusaala ng'atudde ku sswala ezaki? Eza sunna. Njagala abantu bamakinge esswala eza sunna ezitali za bwatteeka okkirizibwa okusaala ng'otudde wabula obeera n'empeereegi tewenkana ate akoze ki? Ayimiridde. Omanyi eddiini eno y'obusiraamu yakusoma omulundi oguwedde wano twayanukula ekibuuzo ekikwatagana nti omuntu akkirizibwa okusaala esswala ez'olwatu n'azisaala mu kiki? Mu kyama. Kwoyo asaala yekka munifarida obw'omu era tekitta ki? Tekitta sswala. Ati abaali batasoma nnyo bitabo bya busiraamu ne basuubira nti twogedde ekivve olwo yatuuka n'ogaawalizeeyo n'okinnyonnyola mu bantu n'okitangaza kiyinza okuba kyakuseereddeko ne mugaa kyanseereddeko kitya soogera byesitakola ki? Byesitamanyi ne muweereza fatawa z'abamanyi n'aziraba ate n'akkakkana n'agamba dde sikimanyi naye agaawalikizeeyo n'okitangaza naye nkitangaze kuki? Kintu kiri halali tekitta swala. Abamanyi bakyogerako dda Imaamu Nawawi, Ibn Kudama, Muhammad bin Salih Uthaymeen, Sheikh Ibn Bazi. Tekitta swala kusaala magaribi n'ogisaala mu kyama munifarida bw'obeera ng'osaala otya ng'oli bw'omu. Naye oli yakiwulira olw'okuba abantu baffe si basomi ba bitabo bawulira buki? Buwulizi. Obujulizi bubalema okwawula.
akati ne kino kitwogedde ti omuntu akkirizibwa okusaala esswala eya sunna ng'atudde newankubadde alina obusobozi obukola ki obuyimirira wabula alina empeera etya emu. Kati esswala eya farada tokkirizibwa kugisaala ng'otudde illa liajiz, okujjako atasobola magulu gannuma sisobola kuyimirira, naye bw'oba osobola ndi ku kitanda naye bw'oba osobola okuyimirira ne kakutanda esswala eza farada n'osaala ng'otudde esswala ebeera ki ebeera nfu. Naam Sheikh toyanziza nnyo toyanzenge, waliwo ebintu ebisinga kugamba ebyayatiikirira abantu ne babikwata bukusu esswala ey'amagaribi eba ya lwatu, ng'era abakyala bwe bakwata esswala nti omukyala alina kusaala mu kyama bakwata bukusu naye nga kikyamu bakwatira ku nsobi. Kati ensonga lwaki nti omuntu olumu oyogera ensonga wano nga yairimu naye omuntu olw'okuba yali yakikwata naga seeka asobeza kituufu ensonga kwegamba nga ye takisobodde kikola ki kukyawula. Katugende direct mu kibuuzo kya Nakiryowa Sumayya, alabika ye mu Galanda, yakitaddeko mu mannya ge, agamba salaamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Waliyo obuyimba bwe tuyimba naye nga butendereza Allah ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era ne dhikiri nyingi nga ziri mu nsonga za buyimba. Kati mbuuza, kikkirizibwa era nfuna empeera ze zimu ng'omuntu ayogedde obwogezi? Kisookera ddala kye bayita al anashid. Anashid nga Sheikh Shinkiti bwe yannyonnyola nti idha kana madhumunuhu tayyiba, bwe zibeera nga amakulu agazirimu malungi nga zirimu kutendereza Allah nga basahaba bwe bakola nti tallahi mahtadaina lawla Allah, taba kubeera Allah tetwalirungamye, obuyimba bwe butyo. Kati kasita amakulu agabeeramu gabeera nti malungi ku kutendereza Allah n'okulaga abantu ebirungi, okubateeka ku himma ennungi, bukkirizibwa naye bisharuti kwe kubeera nga temulimu alatul musiki, bivuga, temuli bikola ki bivuga. Kasita byetabamu ebivuga kaba kafuuse haramu. Kati we tudda ku bikwatagana ku nabbi sharutu yaabwo eteekeddwa okubeera nga temulimu guluwu, kusukka kkomo mu kusuuta nabbi nga tosusse kkomo. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu bajjanga ne bagamba nti anta khairana wa ibn khairana ya sayyidana wa ibn sayyidana, Nabbi n'agamba nti la taturuni, temunsukkulumya kama atarat an-nasara ibn Maryam, ng'aba nasara basukkulumya Isa mutabani wa Maryam. Mugambe nti inni Abdullah, zindi mudduwani mudduwa Allah. Kati ebiraga nti biri muguluwu nga busuuta buli muguluwu ku nabbi, bulimu ebivuga, obwo tebukkirizibwa mu Busiraamu. Naye bubanga temuliimu bivuga nga birimu ebintu ebirungi nga amakulu agabirimu malungi, omuntu asuuse Allah alaga tawhidi ayogera bwogezi, so temuliimu bivuga era nga temuliimu na kubiibya kukyusa kiwato, obwo bukkirizibwa. Naye obulimu okukyusa ekiwato n'obulimu ebivuga nga n'amakulu si malungi. Kati waliwo omuntu bw'ayinza okukopperera nga oluusi si bwa ddiini yaffe, ye n'abuleeta mu ddiini, kitegeeza obwo tebukola ki tebukkiriza. Kasita bubeeramu atashabbuhu bilkuffar, kwefaananiza abatali baki abatali basiraamu. Naam, mashallah. Hanifa Sempijja Najjemba agamba Sheikh, abakyala bwe baba besaaza bokka, akulembedde akkirizibwa okuyisaamu eddoboozi, era ddi omukyala lwakkirizibwa okuyisaamu eddoboozi? Ekyo ndowooza kye twayanukula omulundi ogwayita. Abakyala bwe babeera bokka nga we bali tewaliiwo basajja babazira, bakkirizibwa okwesaaza era bakkirizibwa okusitula amaloboozi. Era twafuna ekifaananyi kya IUI female campus. Bakikyala abawala bali eyo, abaana baffe bannyinaffe basomera ku yunivasite eyo y'abawala bokka, balina imaama abakulembera, bakkirizibwa okusitula eddoboozi ne beesaaza. Tekigaanibwa ekyo. Mashallah.
ngera bwe twagamba nti omukyala ali mu nnyumba ya bbanga temuli musajja mulala amuzira alina baana be baalina bonna bantu be tagaana kusaala magaribi mu kiki mu lwatu bw'atasaala busaazi nti buli kiseera alina kusaala mukaama. Naam. Ono ye Kebirungi Asha agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuuza ku bridal ne baby shower. Bridal kiki? Bridal birimu ebijjanga baba genda mukuba ekidaala kati nga tebannaba kugenda mu kidaala bakola waakaawo omukolo ne bamuwa ebirabo omukyala ne bakola ki lwakuba nti ennaku zino byeyatiikirira nnyo n'ennyambala embi byeyatiikirira nnyo ne buyimbayimba mu layini eyo n'okugenda mu bifo ebyeyawulidde ebirimu obuseegu kati then kifaanaganako era ne baby shower. Ekisookera ddala baby shower tekkirizibwa mu busiraamu. Ekisookera ddala erimu atashabbuhu bilkufaari. Eyo nkola y'Abayudaaya be baagireeta ne bagiteeka mu bantu n'abakyala ne bakoppa. Emikolo egyaffe egikolebwa mu busiraamu gimanyikiddwa. Akati omuntu bw'akola bridal nga bw'ogyogedde ate olwo amakulu g'embaga gaba egenda kukola mulimu ki? Bagenda kukuba kidaala tonayingira mu kidaala ate gwe n'oyagala osookewo akabaga akatonotono. Kati abantu bakoppa ebintu bingi nga babiraba ebyo byonna baby shower biyingira mu bidaa bintu ebizuule abantu bye bazze nga babizuula ne babiteekawo. Ekisookera ddala abantu bakola omukolo gwegaseemu abasajja n'abakyala oluusi ennyambala siki bagututte mu kifo mulimu obuseegu tekikkirizibwa kubanga ku mulembe gwa nnabbi waliyo abakyala naye tewaliiwo kyakolebwa nti baby shower si eno gye bakola omukyala nga agenda okuzaala ajja nga ali lubuto ne bamukolera akabaga. Ebyo byonna tebikkirizibwa kuzuula mu ddiini. Abantu kwe bazze nga bakoppa bakallada buli kintu kyonna nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti latatabaunna sanana man kana qablakum mujja nnyo kugoberera enkola y'abo abaabakulembera nga mubavaluta ku luta ne bali hatta law dakhalu hajara ad-dabbi la dakhaltumu ne bali yingira mu kinnya ky'enswasa mujja kiyingiramu. Nabbi kyali ategeeza kinti ne bali basuula mu bubuze obusobola okubateeka mu muliro olw'okuba mwagala nnyo okukallada okugoberera buli ekijja mujja bagoberera. Kati n'olw'ensonga etaklid al-a'ma bantu kugoberera ebintu bye batamanyiiko musingi gwavaawa nga bw'olaba zi Valentine Day zirina asulu ki mu busiraamu. Mother's Day erina asulu ki mu busiraamu. Father's Day erina asulu ki mu busiraamu. Abantu bajja genda bateekawo ebintu batuuke n'okuteekawo olunaku lw'abakinjaaji. Abakinjaaji lwe bakola ki? Kati n'olw'ensonga eyo abantu baleme koppa buli kye bakola ki kye ogenda okulaba simanyi tikyazidde simanyi biki ebyo byonna tebirina asulu mu busiraamu bwaffe n'eddiini yaffe erina weeva. Si abantu kutuula awo ne bafoomingawo akantu ne bagaa nti kati kino kyekisaana. Abantu abamu balina ensonga lwaki babikola ki. Naye kati ffe bw'otunulira history ya Valentine Day yali badde manya bumanya abantu bamanya bumanya nti omuntu mbutuufu teyali koze ki gwe ne bakolaga olunaku lwa Mother's Day nti lwoteekeddwa okwagala maama wo nga naye lwoteekeddwa okugendako eri maama wo mutwalira ebirabo. Maama buli kanaku alina kubeera mu lunaku. Every day is Mother's Day. Every time. Wajirira bwati wolabira maama obadde ogamba ki wolaba akasimu abipinze maama agamba ki ne taata bwatyo. Kakati n'omukyalo ono ali olubuto olina omuteekako keya. Lwaki olinda nga amala kuzaala ofune simanyi baby shower? Kitegeeza omukyala wo buli wabeera olubuto you have to take care. Olina okumuteekako keya. Genda naye mu ddwaliro bw'aba agenda okuzaala muwerekere bw'aba akola ki. So tekyetaagisa nti mukyala wange nina omulaga keya olw'okuba agenda kuzaala. Keya mulina ogiraga omukyala buli lunaku. Mulimu abakyala abafumbirwa ng'olwaleero mbaga ye naye ng'ate enkya agenda kubeera mu ttalaka lubeerera naye ng'ali maka. Kiki bategeeza? Tebategeeza nti ogenda mu muta wabula ebizibu byakola ki byalaba buli kiseera ng'ali divorced
so nga ate kati n'olw'ensonga eyo bantu bayige nti kino kikolebwa bwe kiti naye ebyo byonna byonna tebirina asulu mu busiraamu bwaffe. Naam. Katugende maaso ne ono ye Latiba Hadija. Agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May you demonstrate for me on how to get udhu on the first part, mouth, nose, ears. Asaba omulagemu ebikolwa wetuba tusiiga mu maaso kuwuzu oba okunaaba oba wetuba tunaaba mu maaso okusiiga mu mutwe n'amatu. Ekisookera ddala feesi erina obugazi n'obuwanvu. Obuwanvu bwa feesi kwe kuva wano enviiri we zitandikira gye bayita mukaddimatu shaari, enviiri we zikola ki ila okutuusiza ddala wano ku kalevu. Obwo buwanvu bwaki kati obugazi bwa feesi kwe kuva eno ku matu kano ke bayita namulagaya w'amatu ng'amakulu omuntu bw'aba anaaba ng'ayisiza ddala eno omutwe gye gutandikira feesi n'agireeta obugazi bwayo paka eno amatu gye gakola ki oba ntegerekisi. So singa abantu etulaba anaabako wano n'atafaayo nti obugazi bwa feesi buva eno ku maki ku matu ne budde eno bwe buti kati obuwanvu bwayo eno paka wansi wakaki wakalevu. Ekyo nno abantu balina okyegendereza kati yeyo naaba mu maaso kwata mazzi oyise mu buwanvu bwa feesi n'obugazi bwayo nga bwe tukoze eki nga bwe tugambye. Kati okusiiga mu mutwe tusiigamu omulundi gumu ng'ate okusiiga okwo kwe kusiiga ne ku matu. Oleeta bwoti amazzi n'ogira bwoti kati engalo zino zisigala ziyimiridde zino ebbiri zizigenda okuyisa kuki ku matu kuno amazzi ge waleese. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nfuna ye eyawuzu teyalabwako ng'afuna amazzi agasiiga mu mutwe ate n'afuna amazzi amalala nga gegayisa mu matu. Kitegeeza omulundi gwe yaleetanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ogusiiga mu mutwe bw'ati era gwe gwajjanga ne gusiiga ne kuki ne ku matu bwe kiba kitegerekese. No watayammamu atuuse watayammamu luli nagisomesa tayammamu bwetyo bwekolebwa nti tayammamu okozesa ogira okuba wansi ku ttaka n'ogira bwoti enfuufu ereremu okukola ki osobola okuddamu n'okuba wansi era n'ogira bwoti wano osiiga bibatu bwoti so si mukono gwonna n'ogunaaba ku tayammamu tetunaaba mukono ku bibatu bwoti naam nga kiwedde ku tayammamu. Naam, kansubire nti Aisha Nantambi Abubakari ekibuuzo kyanukuddwa. One Princess Shiba agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam, agamba nti nina entebe gye neegwaniza naye nkakasa nti teyina ngeri yonna gyegenda kunjijja ku busiraamu bwange. Sheikh, nze ng'omukyala nkifunamu omusango okwesimbawo. Bintu by'okwesimbawo saagala byogerera ku mikutu kubanga zisirimu na byabufuzi naye omuntu alina okutunulira ekitiibwa kye ng'omusiraamu lekaga nti olina entebe gye weegwanyiza n'enzija ku busiraamu tetumanyi biri mu maaso. Ekirala politics teri eyamugendamu n'avaayo n'eddiini y'enzijuvu. Kati n'olw'ensonga eyo saagadde nnyo kubyogerako wano ku mikutu naye bw'anaaba alina essimu yaffe ajja kukuba tusobola omuwa ku advise nga tutegedde n'okutegeera ntegeera ntebe ki gy'ayogerako. Naam, ono abuuza yenna Gaizaituni Rukenge okwanjula kukkirizibwa mu busiraamu? Okwanjula kye ki? Okwanjula gwe mukolo omukyala waatwalira abaami
omwami we oba omusajja gwayagala bamuwowe naye namwanjulayo mu bazadde ekyo kyekyagalibwa omwami najja mu maka ewa taatawo ne bakulaba kati omukolo guno gutera okutuwabako ogw'ebidaala ne gubeera mu haramu entuuza y'abantu ebivuga kati bw'oba osobola okubyewala kuba nali ndabyeko embaga nga basobola obyewala naddala abasajja abo betuyita abazikiri bazikiri kalenge baalaga wala ku kigambo ky'embaga simanyiiyo wano abatuukiridde ku kigambo kyaki ekyembaga mu kuziteeka mu busiraamu ntegerekise kati oli bw'aba asobola okwewala haramu asobola okubaamu neyeewala entuuza y'abantu kitali kintabuli neyeewala okuteekamu ebiki ebivuga okumukolo tegugaanibwa kasita gubulako haramu naye oluusi emikolo egyo haramu atera okusoba ate oluusi nga gwe oli mugole eno oluusi osobola obuteekanduula kugenda eri maaso ng'abantu olaba batambuza purogulaamu abatesitesi bano gye tulaga batwanjuleyo nga bo balina purogulaamu zaabwe ekyova olaba abasiraamu nakolako omukolo waguliko banvuma naye alhamdulillah ne batamanya mikolo wegitambula kuba guyinza okubeera eno eyajjejuzi guyinza okubeera eno ng'abantu batambuza eri purogulaamu zotakola ki ogenda okulaba ekyo kikoze eki ekyo kiguddewo byogenda nabyo bakwanjule ng'ekyo kiguddewo bakiyisizaawo nga kitojja kuva eri odduke otudde eri odduke mu bantu obako omuntu omugyeko omuzindaalo muge nti kino kati abantu abamu luusi bayinza okunenya omuntu naye nga tebategedde situation ayise mu mbeera ki kuba teri mufaanyimirwa nnyo ga nti oyo haramu agende muki mu maaso naye kati bw'oba osobola birwanyisa ne famire gy'owasiza kikulu musobola otuula n'abantu ng'ogenda kwanyu nowaga nti naali yagadde kino ne kino newaga tewali taabu tetugenda kukolera omukolo nga bw'ogukola ki olumala okutuula bwepaba wano biyinza okubeerawo ne bibeerawo ne bagamba omwana waffe tasobola kufuluma bw'ati tasobola kufuluma agenda okujja bw'ati ne baga kuba endongo n'esindogola ogenda kubuuka mu bbanga tabula ne batabula onoobuuka mu bbanga eri mu ntebe gy'oli obakwate ate awo ojja okukolera amawulire ate abasiraamu beewuunyisa kati n'omala okola ekyo n'obuuka mu ntebe n'ogenda ewa dijje agaseeka talina mpisa talina mpisa lwaki yagenzeeyo ng'akimanyi naye oba wakitegedde ddi omukolo guba live mu bufunze owulira kati buli kimu kiba live bintu ebiri awo bizibu naye atusaasire ffenna atuwe n'okutegeera naye oli bw'aba asobodde okwewala haramu talina musango tegulimu nti gukkirizibwa kasita gubeerako halaali naam Aisha Nantambi Abubakari akwongedde ekibuuzo nti mubulireko obudde bwa solati dhuha eno solati dhuha erina obudde kwetandikira erina n'obudde kwekoma etandika ddi kasita enjuba evaayo neeyolesa amafumu gaayo ekoma ddi kasita enjuba emala okukyuka makulu dhuhuri ekoze ki kasita dhuhuri ekiseera kya dhuhuri kiyingira dhuha eba ekoze ki eba ekomyawo naam ono ye Kamama agamba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu shekhe nsaba kumbuulira nina omusango oba nedda ndi ku kyeyo mulundi gwakubiri emyaka egyasooka nakolanga bwempa maama wange era naddayo e Uganda nga sirina kyenkoze so nga nze kati nakomawo naye still maama akyalina obwetaavu ku luno yasabye ssente ayagala genda mu kyalo akole edduwa naye ku luno nalabye sirina kyakumugamba amulimbye embu ndi mulwadde era bampadde ekitanda kati addayo ku kibuuzo kikiri alimba maama we nti mulwadde bamuwadde ekitanda olw'okuba agenda mu dduwa we wali ekibuuzo awo amugambe mazima muge nti maama edduwa tezikola ki tezikkirizibwa mu busiraamu kyamugambe mazima lwaki alimba nti mulwadde amugenda direct ate maama wa n'ategeera ddi nti edduwa ziri haramu
Kyekiseera ekituufu. Ekiseera ekituufu omugambe oli maama wo tuula naye ngwe maama nja kuyamba mu birala byonna nze ndi ready. Naye kino ate nono ndabye nga akyekwekamu obutaagala kuwa maama we buyambi. Bw'ate bw'aba yeekweka butamuwa buyambi nga si kyadduwa ekyo ate tekikkirizibwa. Oba olina obuyambi maama wo muwe. Kaga nti oli namuwa ne nva ku kyeyo nzize muyamba muwe. Oli maama wo muwe alye kyolinako obusobozi. Hajatika maama Shantai obubaka Sheikh Salim Bbosa agamba maama tomukoowa kululi wali ku kyeyo notabaako kyeweekolera ng'oli mu kuyamba maama wo. Kyakulembeza n'okukulembeza. Olina kye wali weekolera bwe kiri kyekyo ekyokuyamba maama wo. Ozimba jjana okuba nti nno obadde Allah akuwadde obusobozi n'obeera nti osobola okubaako ky'okolera maama wo kinene okusinga ebizimbe, kinene okusinga ekintu ekirala kyonna ky'olowoozaako okukola. Ng'oggyeko kati kiri ekyedduwa ky'oleese Sheikh akugambye maama munnyonnyole. Naam, barakallahu fikum. Katugende direct mu kibuuzo ekyambabazi. Agamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh nze ng'omukyala nsobola okukolera abaana bange hakiika as a single mother. Naam, mukyala akkirizibwa okukolera abaana be hakiika temulimu bwa haramu. Naye omusajja waabaawo awula ekisinga kuba kwe kulaga obuvunaanyizibwa kikulembezebwa. Naye bw'aba omusajja si byaliko oluusi yafa, oluusi yakulekera abaana ng'abasajja b'ennaku zino tubalaba ne baleka abakyala n'abaana mu mizigo. Salira abaana ba hakiika. Hakiika yo ntuufu biidhinillah. Naam. Inshallah. Ono Shakira Namutebi agamba, what can I do if my husband hates to see me practicing Islam and is so discouraging? Obufunze nti maama baawe atamwa amateeka g'obusiraamu agamu omukyala gateeka mu nkola gateeka mu nkola. Kisookera ddala asomese bba omulage nti obusiraamu butugamba kukola bwe tuti, obusiraamu bugamba bwe buti, obusiraamu bugamba bwe buti, musomese bambi ayinza okuba tamanyi. Ekyokubiri olaba nga tosobola kutebenkera naye ku ddiini ng'omaze okutuula naye ofuna abantu ne bamubuulirira ne bamulaga obusiraamu kyeki kisigadde kiba gy'oli okusalawo kusigala eri muki eri mukyala. Naye ate waliwo omusajja omuntu byayinza okutamwa nga bimujja mu buki mu busiraamu. Waliwo ebintu ebijja omuntu mu busiraamu omuntu nga bw'abitamwa obusiraamu abukola ki abuvaamu. Kati eyo yonna olina otutunulayo. Bw'olabanga omusajja we taliimu wadde elementi y'eddiini buli kyokola n'okusaala kumunyiiza oyo kitegeeza toyina musajja. Talina muki? Talina musajja. Ate aba mulina mannya ga musajja naye kye bayita omusajja aba tamulina. Kitegeeza kola khulu mannya kola khulu sobola omweyambulula naye ng'omaze tuula naye kumusomesa. Naam. Nyongera okubajjukiza ab'ebitiibwa nti ebibuuzo bino ebiseera ebisinga waliwo bye tubuuka nga byali byayanukulwa dda. Tusaba nti mwekuumire mu kubeera nti nno muddayo okunoonya ku bibuuzo eby'emabega, mubaamu ebyokuyiga bingi okuva mu bibuuzo baganda baffe abalala bye bazze babuuza. Nga tusemberera okumaliriza puroguramu y'olwaleero y'ebibuuzo. Ebibuuzo tufuneyo bisatu tumaliriza. Ebibuuzo bisatu? Byekka. Katulebe namukisa ebibuuzo ebisatu ebyo. Naam, ono ye Mulindwa Ibrahim. We know the rewards of reading each harf of the Quran. What is the reward of listening to it attentively? La'allakum turhamun. Kusasirwa. Kuveri Allah. And seka. Idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran wewe basomebwa musirike mujiwulirize. Naam. La'allakum turhamun. Allah jabba sako kusasira kwe. Inshallah. Onaawuliriza bw'owuliriza obulungi era ofuna empeera naye tezimanyikiddwa nti ofuna bwe ziti ng'olebaga nti buli harufu gy'asoma 10 eno nabbi teyagisengeka eyawuliriza wabula Allah yagamba kukuteeka mu kusaasira
nikusasira kwa Allah kugazi ayinza okusasira subhanallah ekibe ekyo kyokkanze ezimu ensonga ezigenda okuyingiza ejjana kati kusasira kwa Allah kugazi si kufunda seka mwongerereze kakagamba nti okuwuliriza kuno kulimu emiteeko eri awuliriza ng'omusajja asomye eddoboozi n'anyumirwa ddoboozi eko eri ekolaki esomebwa naye baayo awuliriza n'afumintiriza ku makulu agakolaki agalimu ahsante era mulimu emitendera mu kukola okusaasira kwa Allah gy'oli tetusobola kwenkanankana okusinziira ku ki oli awuliriza n'afumintiriza amakulu n'ateeka ne muki ne mu nkola naam ekyokubiri ekiddira ekisembayo ono ye Mase agamba, how does Islam teach about the man who marries a second wife and leaves her in the house for a month and weeks because of fearing his first wife, and later he takes the second woman to Guru because of his first wife's order, yet he works from Kampala? Omukyala yateeka order nti mutwale Guru. Nti mwongereyo. Mukyala asooka agamba mwongereyo. Mukyala mwongereyo. Kati agamba nti singa baasabye talaka kubanga buli wakimugamba buli wamugambako ayongera kukola bubi. Ani asaba talaka owokubiri? Olwokuba bamugamba nti muteeke Gulu. Ekisookera ddala omusajja oyo tasaana kuwasa mukyala wakubiri. Ono yawasa? Yawasa. Talina busobozi. Talina buki? Busobozi. Obusobozi tebuli mu ssente zokka na mubiri n'okumanya okumaneginga amaka. Kakati owasiza omukyala namba 2 owulira maama Abdallah akugee nti muteeke Gulu kemukwatira mu Kampala. Allah Kampala ajefuza agisazeeko boundary nga naawe otwala Gulu ng'oga osaana okuwasa ng'oli mu TTZ tosaana na kuwasa. Beera n'oyo mwannyoko gw'owuliriza ebiragiro bye. Mwannyoko otegeeza aluwa? Ono omukyala we anti afuuse mwannyina ono namba emu muyise mwannyina mu Busiraamu so si mwannyina nti kyentegeeza mukya amuwuliriza nnyo okusinziira mutwale Gulu. Yava mu levo y'okuba omukyala yafuuka mwannyina lwa mukyala ono kufuga. Bw'oba owasiza omukyala ono gw'owasiza ono namba 1 si afuga amaka agasigadde. Kale ajja natuuka okuga musajja amanyi Musiraamu oyo muleke wasooli. Oyo muleke wasooli ayina n'okugaa mute wasamuoli bwe tujja omanyi abatiitiiza ate mu basajja ku mulembe guno bayitirivu olwo ne mukwano gwano seeka nno mulamba bamugamba nti kenkukwata ng'owasizza kenkukwata twali mu ofiisi. Ani amugamba? Mukyala namba emu gwalina ewaka kenkukwata ng'owasizza nja kukusalako obwereero mbuwe embwa kyekyali ekigambo ky'omukyala nakati tawasanga era luli namugamba nti wawulira mukyala kyeyangamba oyagala nfiire wano kakati n'olw'ensonga eyo awo bw'oba omutiitiizi bw'otyo ojja kuwuliriza biragiro by'ono beera ku ono akufuge okimanye yekisembayo tugenda kakati abantu basinisa ebibuuzo bingi Sheikh naye akadde katu banaabuuza olulala kubuuza tukyali balamu ebibuuzo tebiggwayo. Naam, kakati katufune ekibuuzo ky'omuntu omuwana eno abuuzizza naam asaba naam barakallahu fikum Sheikh naye Sheikh buli we tugenzeko okumugamba nze ne bato bange atuddamu ono akwanukudde kansome comment ye oli yabuuza ku kyamaama obutagenda mu ddwa agamba nti sekawe oyo ne bw'otasoma kubanga entalo za family tusobola zimalira ku social media oyo atuule ne maama we bagonjole ebizibu ebyo because actually kati kansome comment ye seko julire agamba nti buli we tugenzeeko okumugamba nze ne bato bange atuddamu mbu tuli bato era tetulina kye tumanyi
kati mutandike ntya wallahi mama wange simulekerangako simulekererangako nga ne bwemba nina 15,000 muwanze nensigalirawo ekisookera ddala omuntu akole Allah kyamwagaza kukola eri muzadde we totunuulira maama we ayogedde ki maama wo kiki gwe kola eri muzadde wo Allah kyakola ki byakulyaza amaye ng'omuzadde ebyo bye nani ne Allah kati bino ebirimu haramu maama alina omusawo we muganda yamusabye ssente ebyo byotakkirizibwa ebiri haramu maama ayagala kukola kino ng'omanyi kiri ki ekyo kyotakkirizibwako kukola naye kiri halaali kikole oba akuvuma oba agamba tolina magezi oba oli muto gwe kola kyoteekeddwa kukola gyali bisigadde bireke wakati we ne Allah ono dafara kasule kansenge ekibuuzo kyagamba nti if I try to bring together my family some don't care or they don't want to know what can I do about that nti ayina abooluganda naye buli wagezaako basembeza tebakitwala nga nsonga ayinza kola atya sookera ddala ibaada bbiri nzibu nnyo mu bulamu bwaffe ate nga zetusinga okuwangaaliramu ibaada esooka yey'obufumbo ibaada ey'okubiri yakuyunga luki luganda naye kaŋŋende ku kibuuzo okusinziira bwabuuziza nti gwe olina kukola Allah kyayagala gwe kola Allah kyakola ki ebisigadde birekere bali oleesa ab'eŋŋanda obasembeza bo tebafaayo kola kyoteekeddwa okukola bajja kumala ekiseera batuuke batendewali tobeera ku ekyo kulumwa mutwe nti ate mutwe bagambye ekibangi mu famire abantu banakuwazibwa ne bw'otalinaako mutawaana ne bw'okola ki n'okola kino ng'ate abala bakiraba buki kola ekikkakatako gwe kola ekikkakatako bafiiriddwa ngenze kuziika waliyo embaga ngenze waliyo omulwadde mu famire kola contribution leka kutunulira nti oli yakola kino oli ate tanjagala ate oli senga yakola kino gwe kola kyoteekeddwa okukola eri abooluganda bo ebisigadde bibalekere famire zirina ebizibu bingi n'amaka sitaani zibeera mu ibaada ezi wisinga okusumbuira abantu mu famire ne mu bufumbo bantu tebali mirembe kantu katono nnyo bwe kati gundi oyo katuloga obeera bubeezi nga taatawo yawasa abakyala babiri bano abaana abamu Allah n'abasukkulumya mu madaala n'abateekamu ebyenfuna bano baga nti bano batuloga emikisa gyaffe maama oli yagitwala nawangalira ku ekyo emyaka nawangalira ku ekyo paka lwalifa naye nga kijja kiti osanga famire oluusi bano basomi maama yazaala bana kyova olaba nze nkubiriza nnyo abasiraamu Allah bawadde obusobozi ate bazaale mu bakyala abasukka kuomu wallahi olaba enjawulo nnene mu baana bo bennyini b'olina mu bakyalo olaba enjawulo ki gwino okulaba omukyalo ono engeri gy'ateeka mu baana emitima noono nga byanjawulo kati lw'onoobeera awo n'obeera ku muntu atya omukyalo oyo asuubira n'okusuubira nti abaana be waliwo omukyala mujja omulala abaloga n'ababuzaako emirembe olaba ogenda okufuna ebizibu mulimu omukyala nga yitafuna ku baana ebyeddiini si byaleko n'empisa z'abaana za njawulo ate n'olaba olinga kati bw'onoofa bw'otyo ojja kulekeza dde mu nsi eritakola ki eritategeerekeka so buli w'omanya buli mukyala alina kyakola kinene ku baana naye ojja kusanga olinga abaana bo bonna abasese be batalina mpisa tebaagala kukola ki tokirabangayo abaana abeegatta ne maama waabwe ne bayigganya kitaabwe ne bamubuzaako emirembe tewalaba omwaka oguwedde abaana abeegatta ne nnyaabwe ne batta kitaabwe ne bamusuula mu toyireti emakerere kijja kitya naye omusajja abakubanga abaana bokka be yazaala mu nsi nga teyazaalayo balala akati waliwo ebintu abantu batunuulira njagala abantu babifumiitirizeeko baleme kusuubira busuubizi nti omuntu awasa watali nsonga wabeerawo ensonga ezidriving omuntu okumutwala okuwasa omukyala sukka kuki kuomwe abamu bayinza obutazirabanga za munda oli naga nti seeko oyo ayagala nnyo okuwasa wallahi wabeerawo ensonga abantu nga bazoogedde omuntu ayinza okugaa nti nkuwagira 10 ku kiki ku kinnaakyo kakati
ne bino byonna abantu bye balaba mu family bibaamu n'osanga omuntu ng'agamba batuloga abo baganda baffe baatuloga essente ze baalina zaali badde zaffe naye maama waabwe yatuloga n'atutattanya oluusi bambi bwali bugayavu bwa maama waabwe baana ne batasoma n'ebyokukola n'abivaako naga nze ndi muloge kakati abantu balina okubimanya families zirimu ebizibu bingi families zirimu eddogo families zirimu ensaalwa families zirimu obutaagaliza families zirimu okusosolangana naye gwe kola Allah kyateekeddwa kukola ki kyoteekeddwa okukola family olaba family zitabuka mubeera bubeezi n'embaga ng'oluusi taata wammwe yafa bataata be basigaddewo abalala ebbaasa yokka bagiwaani ya taata ekyo kikone kitabula family nze yamuli okumpi twayonka bbeeri erimu nze namusikira nze gwe yasembayo gamba ebbaasa zokka zibatabula oluganda ne lufiira awo abamu ne batajjana ku mikolo abamu ne bazimba emitima lwaki baana bagundi be bafumbirwa ate nga baana ba mutowe oba ba mukulu kati families zirina ebizibu bingi nnyo osanga abaana abamu nga basobola okubbinkiriza taata waabwe gwe baalekawo taata yabbye ssente zaffe kati family zirina ebizibu bingi naye ebyo byonna ebizibu bemulaba mu family obusosoze ensaalwa obutaagaliza mubeere nga mubyewala mutebenkere n'ekintu eki nti tuli basiraamu siraamu tugamba kino naye family zirina ebizibu bingi nnyo era ze bakubanga family zaali zisengukibwa bantu senga basenguka dda mu bika byabwe lyalige nti kangene mu family endala ngitadde kigaanyi bantu balina ebizibu mu family abanganda batuusiza ku bannaabwe ebizibu ekimanyi nti mulimu abantu abali eyo oluusi mu mawanga ag'ebweru nga baweereza baganda baabwe ssente babeeko bye bakola ate nga ssente ze bakwata ate ne babaloga zonna ebyoluganda byateekawo nga ne development oluusi z'abakolera banne ate baliya buli naga tatuyambye gundi we tatuyambye tatwagaliza ate nga yabawa ssente ati family zirina ebizibu bingi Seka tweyanziza nnyo obubaka obwo okwanukula ebibuuzo ebyo ku lunaku olwaleero. Nyongera okubajjukiza ab'ebitiibwa mwenna nti muli ku Thurayya Islam Media Uganda Facebook page ne YouTube Thurayya Islam Media. Thurayya Islam Media twongera okubajjukiza neera tuli mu nteekateeka ey'okubeera nti tuteekawo production house oba ekifo we tugenda okubeera nti tusinziira officially okubeera nti tuteekerateekera emisomo gy'abamashekhe. Nabwe kityo ennamba zaffe ba editor tugenda kubasaba babeere nga baziteekako ku screen yawo. Ayina kyayina asobola okuyambako ku Thurayya Islam Media okulabika nti nno tugenda maaso n'okuteekateeka studio eno. Tuli basiimu nnyo era tujja kubeebaza okulabika nti nno mwegattira wamu ku mulimu ogwo. Kaakati ennamba ezo ze mulaba 0705 111 999 0788 020 301. Ngenda kusaba Sheikh Salim Bbosa sebo ekitiibwa osiigira abantu bano ekifaananyi kuba kati studio yeggwagirimu yeggwalabyeko we tutuuse side eri omulimu ogenda okukola ki ate era bagambe nti buli wembeera wano olwokusatu mbeera mu studio kituufu esebo nze nzijja muki mu studio era alhamdulillah bannange tubeebaza olw'omulimu ogw'ettendo gwe mukoze bwe gaba masanyu tulabye ku masanyu aga studio eno n'olw'ensonga eyo mbakubiriza kwongera kuyambako Thurayya Islam Media. Ekintu nno gye kiri kya ddala baganda baffe studio eno bagizimbye ku stage ekola ki esooka era alhamdulillah ebibala tubiraba. Saba Allah ayongere bwongezi mikisa akkirize na buli kikumi kya buli muntu yenna awaddeyo mwongere okuwaayo nga muyita ku simu eza Thurayya Islam Media 0705 111 999 ejja kuleetera limited Thurayya Islam Media oba oyite ku 0788 02 03 01 eyo MTN
muteekeko obuyambi bwammwe busobole okutuuka mubeere nga tuzimba studio eno ate egende ku stage eyokumeka eyokubiri naye nga alhamdulillah omulimu gwa ttendo Nanos Prosi tumulabyeko wano Rahma binti Muhammadi naye gwali alhamdulillah Fauzia binti Shaaban Nasiba binti Taha Fatuma Mutumba Munawwara Nanyonga abitibwa mwenna waliwo omugoberezi waffe w'olulango Namutebi Rashida tubasaba ebitibwa mwenna mweyunge ku programu eno era mubeere nga musubscribinga kukuyambako Thurayya ne kiba kitono kitya kasa kibanga kiri continuous tujja kulaba Thurayya Islam Media ng'eguddewo mukutu ogwa TV mu kiseera kitono nnyo naye nga tuyita ku buyambi obwo bwe mugenda okubeera nti nno muteeka ku ssimu ezo ze tutaddeko. Mbadde ne Sheikh Salim Bbosa yenze Mawejje AbduRahman tusinkana olw'okusatu tetubabikidde abasiraamu tufiiriddwa mukadde waffe Sheikh waffe omu ku basheekh abakulu Sheikh Muhammad Taha agenda kuziikibwa olwaleero Bugerere wali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un era speed eno gye mulaba gye tukozesezza tusobole okulaba nga twetaba mu kuziika y'omu ku basheekhe abateekawo ekitongole ekigatta ebigezo byonna eby'obusiraamu ku level eya thanawi ne idaadi okulaba nti ebyo bya muwahada be bakiteekawo kale tufiiriddwa empagi nnene nnyo ate nga asomeseza bamasheekhe bangi naffe abatusomeseza nsaba Allah amusaasire amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era tuwuliriza wakati mu kujjukiza nti ekituufu kiri nti emirimu din kusaala kusiiba hijja byonna bikoma lunaku lwe tuziikibwa. Ntagenda kuddamu kusaala yadde okusiiba oba ogenda mu hijja. Katusana tulowooze nnyo. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nje kutola omukisa guno okutegeeza gwe munange ti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thurayya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo ogituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olw'okuba okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thurayya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna. Kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawonehi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 beyawunihi tabaraka wa taala. Oba oliawo ne kibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala kyandibeera mu sadakatul jaariya muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo ogenda okufa ofusigazeyo akantu mu inqata amaluhu illa min thalathin. Omwana Adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna giggwawo okugyako esatu naye mu egyo esatu yamenyamu sadaqatun jaariya saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah nasta'inu wa ba'da.